kamera ezo engeri gye zizoomingamu beera mu ange entuufu ozoominge. Tugenda okutegeera obugagga bwa kampuni yakuwa kamera gy'olina. Kati media house gy'okolera yakuwa kamera ki? kubanga olaba eyaffe eya Delta yiri waggulu wangi yeeyo wezoomingira n'endala oziraba zezammwe ziizino eza Delta TV. beera woli ozoominga Kale selekta ba kamera tugenda kukola kino. Njagala muwala wange Sharita agenda kukwata Jeff ku mukono amuleete makati gaffe wano. Kati kamera ekitegeeza ne bweba mweru walinga seekuya waali buli omu agenda kuba alaba bulungi akwate nga taziyiza munne. Selekta abantu boogedde mu wiiki emu bwetyo oluvannyuma lw'okumanya nti ondeetera olulenzi. Essaawa eno buli ali obuuyi buno yazze kuwula omuwala wange gwe namusoke Sharita. Kwata omulenzi ku mukono omubalage owulire abakwagaliza n'abatakwagaliza. Kwata omulenzi ku mukono owulire. Kati Jeff naawe kyusa muwala wange omulage ku bwe wazzena. Ab'emmamba n'engabi muwulira nti eri baagala tutwala buwambo okutuwambako maanyi gaffe. Nammwe muddeemu engalo n'akalulu musaanikire bali. Ekyo kibayita abaavu. Kati mutunuulize bannamawulire ababadde babifuna mu nkuubokuubo buli omu akuba ekifaananyi kyayagala aweereze. Awe bagenda okwawulira omupangisa ku Land Road. Kaakati abaana bange abasigadde mwenna nga oggyeko Sharita mukkakkane muwandagala awokola. Sharita olwaleero lulwo njagala okoleyo ebirumya abayaaye. Olunaku bwe luba lulwo okolanga mutima gwe kigwagala. neyamwambaza tumuweyo kulasi Kituufu. nowa makeup on point Kituufu. nowa jewel on point Kituufu. ate Sharita obunya kutama kiriya Tukube engalo ez'amaanyi bawaana mwana wange. Lindako selekta lindako. Kaakati bano bonna ab'ebifaananyi boolaba bakutunuzaamu kamera tewali kye banoonya kirala. Banoonya poses ezinaasinga okunyuma mu mukono. Njagala obaweeyo ziri 5. 5 poses. sokena Snapchat Yesooka bawe. tuzako Instagram Sooka obawe sooka. Girwiseeyo. labo one TV stokos Girwiseeyo n'eyefumbiza anobeyo. Eyo wedde. ate bituuse Pose number 2. bituuse ku namyekozo tu Muleke. munamo Weekoze. yogabyagala nenda taata Aboolugamba basimbuya bafune banayogera ebituufu. sema kulaba abawaali ag'omunene nga nemmese we bali bambi bandize ne bakubayo ekifaananyi ne Sharita waabwe Abagenze kutegeka kasenda bazaana. essaawa bagenda kukola puroguramu 3 Bajja kujja. naye twebaza mutudda Peter Petros Matimba yagala nedda puroguramu keyimirire ku lukolo gwa Sharita tumukubireko mu ngalo Sumba Peter Bongere poses endala. Anti olaba omwana wange okuzaala kujaagaana nga gw'ozadde tali ku nsimbi. gwensaasira wa mmere yekka Ow'emmere akubya ewoleeti. rona naawe Oyo ye Ronald ekyokuja ku ssente amutemanyi ga ssente. Kale kaakati Sharita ngenda kuwayo akayimba kamu weeyagala era kwogenda n'okukkira. Ensi eyawule ani yaani mazzi mawanvu yaliwa. Muwala wange wuuyo muleese njagala mbuulizeeyo ku muntu omu yekka kubanga obwedda wano buli abajja balamusa. yajja mukyala ali eno obwedda amwepikira gwabaabuuza oyagala ani mugambe tebyali 19 tebikola mu 221 bwebyabe babuzaga wambuuza ate nanoonya ekinga sikwagala taata tuyinze kutuwa Shari bwakwata omuzira nga nejjefa mukwa mwana gwe gwafunye wuzu aye tuyogera oluzungu kwati bwa Amerika wanatandika oluzungu balwogere manye amaanyi ga school fees.
Taata mamba sikaki engabi tujongeremu ku ngalo yayonsa bulungi omulembe okusanga omuwala alina ebiseera kuliranga omutima gunzikakkana Sharita Dadio. Ji? wangi Sanyuse kulaba kwese. kale bubu kyamugambye mutojjekanga janje temutuyitanga temutulumya njala mudaddi bebi muwe ne botu mugjeeko n'omuzindalo bwe baba batandise okubuuza kw'abagole kuwe kaakati mulenzi sebo nze nkusalidde okulya olusuku gw'otuukire mu kuyunja abadde namusoke nansubuga namutebi nga ebwongere leero yanjibira Shanita Kaweesi wangi mu ngalo Kaweesi ono yazze amaliridde ekiseera kino abantu basinga kutumya bimuli Kaweesi asooka kulaga amagye ge yayise nago ebimuli bye yaleese ye mu mutima gwe wangi ebimuli bino byakuliddwa ekimuli mu ffe nga Sumare Bishop Gravas Musisi owaffe alabirira ekkanisa zonna eza Prayer Parish mu Uganda yonna nja kumusaba asitukeko waggulu kama Bishop situka ovire ku bantu wano Bishop yasumba omwana ono Bishop mukadde waffe mukadde we ategeeza ne Shanita kati afunye gy'anaawummulizanga ebirowoozo twayise n'omusumba Pastor Dan ne Pastor Balabe ekisa nja kumusaba naye akuwuubireko tusanyuse nnyo okumulaba twayise ne maama Pastor Jane nja kumusaba twayise ne Pastor Israel Sekamatte nja kumusaba naye akuwuubireko tusanyuse nnyo okubalaba abasumba omulungi twayise ne Pastor Humphrey Kisa nja kumusaba naye akuwuubireko tusanyuse nnyo okubalaba taata twayise ne Pastor Mathero nja kumusaba naye akuwuubireko mukama yeebazibwe nnyo abasumba bano benkulaze kitange be babaddewo okulaba ng'omwana ono atambula ng'alambikwa bulungi mulina bemetera okulaba ku mikolo abako okugira bati nagira ati n'akasuka emikolo n'akasuka ssente oyo si ye Jeff ge twaleese tumukubireko mu ngalo akuzibbwa n'ateekebwateekebwa kaakati Jeff bw'abanga bw'omuwanyi nti akuziddwa ye taata n'ateekebwateekebwa bulungi esebo bamumpeereyo akayimba kamu nga Jeff ebisumulizo byabirina kali kiri bwe kiti ayiyaddere bawatibu nze ebyange ebisumuluzo nga bwe nabifunye esebo n'ebiwandiiko byonna ebikwata ku ekyo esebo njagala munenzidde esebo ogenda golokoka esebo nze ŋŋenda kuwereke esebo mpaka mu paaki tubikola nga Shanita bwajja era yajja amina kubanga bamuteekateeka era taata sikomyoko kukibadde mu nnyumba omwana mulenzi ono yagenda Boston ate bibi yakulaakulanya Uganda n'afuna faamu wano ekayunga nagamba tugende ku faamu tujjeko nesubulaya bbiri nesubulaya bbiri tuzireese taata ne maama banywa amata si ku faamu eneewole si yajjajje Jeff Kaweesi banange Jeff lwaki tetumwongerenga naye mulenzi gwe ab'engabi banywa amata n'ab'emaama banywa bali ebisumulizo byabirina kali kiri bwe kiti ayiyaddere bawatibu nze ebyange ebisumuluzo nga bwe nabifunye esebo n'ebiwandiiko byonna ebikwata ku ekyo esebo njagala munenzidde esebo ogenda golokoka esebo nze ŋŋenda kuwereke esebo mpaka mu paaki tubikola nga Shanita bwajja era yajja amina kubanga bamuteekateeka era taata sikomyoko kukibadde mu nnyumba omwana mulenzi ono yagenda Boston ate bibi yakulaakulanya Uganda n'afuna faamu wano ekayunga nagamba tugende ku faamu tujjeko nesubulaya bbiri nesubulaya bbiri tuzireese taata ne maama banywa amata si ku faamu eneewole si yajjajje Jeff Kaweesi banange Jeff lwaki tetumwongerenga naye mulenzi gwe ab'engabi banywa amata n'ab'emaama banywa amata mulenzi gwe kankwatulire kino kaakati abaana bange abasigadde mwenna nga ojjeko Shanita mukkakkane muwandagala awukola Shanita olwaleero lulwo njagala okoleyo ebirumya abayaaye olunaku bwe luba lulwo okolanga mutima gwe kiggwagala neyamwambaza tumuweyo kulasi kituufu nowa makeup on point kituufu nowajja on point kituufu ate Shanita obunya kutta makiriya
tukube engalo ez'amaanyi bawaana mwana wange lindako selekita lindako kaakati bano bonna ab'ebifaananyi boolaba bakutunuzaamu kamera tewali kye banoonya kirala banoonya poses ezinasinga okunyuma mukolo njagala obaweeyo ziri 5 poses yesooka bawe sooka obawe sooka girwiseeyo neyefumbiza anobeyo eyo wedde pozi namba 2 bituuse ku namyekozo tu muleke weekoze